tuli ku nsonga mu ddiiro mwebale nnyo abalabi ba BTV tukyagenda maaso tuno okubaweereza buli lunaku. Dr. Kanokiza Besigye yagudde mu ngi z'abasajja. Musooke mubabuuzeeko tutandikira abatulaba abalabi ba BEG mbalamusiza nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu guno ogw'ensonga ate ogulimu ebyokuyiga bingi. Mbalamusiza nnyo tubadde tuludde okulabagana naye abatulaba mbalamusizaako nate tuddiŋŋanye okwogera ku nsonga nga bwe zibeerawo mu ggwanga. Dr. Kanokiza Besigye azze nalabikako mu kkooti y'amagye. Abasajja bakubye kkooti eyo yalemerawo mu mateeka mu ddembe ly'obuntu kyagaana kigunda. Ekya Besigye ekyogerako bamuzizza ekya Besigye kyewunze era tetunnakitegeera bulungi kubanga ebivudde mu kkooti biraga nti nno bamutaddeko omusango gwasangibwa ne basitoola giyite pisto mu kibuga ky'e Nairobi ng'ate bamulumiriza nti nno alabika abadde n'enteekateeka y'okuwamba gavumenti ng'ayita Kenya ya Uganda. Naye nga bwe nkugambye tetunnakutegeera n'engeri gye bamukuttemu okuva ey'ekivandulo ne bamukukusa muno. Tetumanyi lwaki tebamuvunaanyiridde Kenya kubanga bwe bamulumiriza okubeera ng'emisango yagizizza Kenya. Byonna tukyebuuza naffe. So guno omusango gwa Besigye gukyalimu ebintu bingi bitannaba kutegeera. Naye nga wokimanyi no Besigye si muntu wa bulijjo. Besigye ye founding president wa FDC. Besigye ali y'omu ku abo abalwana mu kinaana abalwana mu Museveni. Ate y'omu ku abo amaze ebbanga ddene mu nsiike y'ebyemizannyo naddala abo bavuganya mu nsiike y'ebyobufuzi naddala abavuganya Mwami Museveni ng'ate bagamba nno tabudde ku mulamwa mali ebbanga eryo lyonna. Tulabye abamu nga batendewalira ne bakola ki ne basala eddiiro naye gasekuggwawo bwe yali munywanyi we nfanfe bangi naye Besigye yeye n'alemerako omuntu alemedde ku mulamwa newankubadde nno kati of course emyaka era gigenzeeko kati mukulu era y'omu ku abo abantu abali emabega wa ekibiina ekipya kyebagezako PFF. N'olwekyo ekyokumukwata ky'oba olaba kikoze nnyo amawulire mu ggwanga era olaba babadde kkooti bonna ebikonge byonna eby'amaanyi. Ekyo kyeyagala okubuuza kyeyune. Bano bagezaako okupromotinga kibiina kya Besigye ekipya. Besigye bakyamwagaza kimusajja myaka gye entalo zalwanye baagala mukola saagala kiraba bwentyo weewaawo n'endowooza eyo abagirina nabo sisobola era gibajjako kubanga ndowooza yaabwe. Naye nga Dr. Besigye si muntu wa bulijjo nandirowoozezza nti ate ebyo singa tebadde bakukwata kuba ebyo oba osanga ekyo kyandizannyiddwa na wano mu Uganda okusinga naye okuba nti nno kubanga Besigye bagenze mukwata abantu bateeka okujjukira nti waliwo bannakibiina kya FDC bo bagamba naye musango okumala nti okujja wano mu kkooti tuba tutandise bya kiteeberezebwa oba babeera ba suspect kati olwokuba bakyali mu kkooti waliwo ebibavunaanibwa kiteeberezebwa. Bo bagamba bali bagenze mu musomo ate neyabakwata yagamba balina nti nkiiko ndala kakati wewale. So abantu basaana balijjukira nti nno Besigye okukwatibwa Kenya ate waliwo era abavubuka ba FDC oba PFF tugambe PFF kubanga kikatiza nno Besigye bamukute n'omwami bamukute n'obeera ate nga baludde nga balwana. So siyinza kalaba bwekate kubanga Besigye atudisprovinze nnyo emirundi ekisinga baddize nga bamuteekako ebintu ebyo nga bagamba nti bali mu kazannyo kaabwe. Naye tugenda okumaliriza nga ye kazannyo ki kano akataggwa kwegamba Besigye atulaze nti nno ye emirundi ekisinga badde mu kazannyo
kubanga ajja nakugamba ye naye ani azannya n'afiirwa muganda we ani abeera mu muzannyo n'akkiriza okumusiba ye n'abeera ng'abonaabona so kakati omuntu okukaleeta saagala kukitwala nti abo abalowooza nti no baagala kukomyawo Besigye ku ballot paper ziza bakkirizaganya kuba naye ye Besigye nga ye mulwanyi ye nga ye nze ndowooza ne wabaawo abantu abakirowooza naye ye Besigye yeevuga yekka ana self drive ye muntu asobola okugaa nti nze ngenda kulwana bwenti era n'alwana bw'atyo so sirowooza bwentyo Kigundi Besigye mukwatire Kenya ne bamukomyawo kuno kino looza tekiswaze omukago gwe tulimu ogwa East Africa lwaki bamuvunaanidde Kenya nandi era kyekyo ekibuuzo era pulida we Erias Lukwago kyagezezaako okutegeeza kkooti y'amagye nti nno terina jurisdiction oba buyinza okola ki buuzisa Besigye mu kkooti eno kubanga emisango gyemugamba yagikoze eki yagikoledde oba alina ekintu kyonna kyeyazizza oba emisango kyaleka yakikoleddewa Kenya naye lwakuba kati bino ebintu birimu ebyamateeka bingi saagala kigenda nnyo wala ekatonde kye naye kyemmanyi nti ate Uganda erina extradition treaty kubanga ndabyeko abantu nga bagamba tulina extradition treaty ne Kenya ne Tanzania n'ensi nnyingi zonna eziri mu Commonwealth eza Commonwealth tugiina it's maybe a little bit silent back kubanga ebintu ebyo tubita kubanga twaliwo nsonga naye nayeko abantu nga beebuuza tulina treaty weeri extradition treaty naye ate engeri extradition treaty gyekolamu muteekayo olukusa nti nno waliwo munnayuganda gwe bayita Kigundu oba Kyeyune tuteebereza nti nno muzi wa misango twagala tumugye ewammwe tumuleete ki era n'oyimira era balina okusooka okugenda mu kkooti eri erimu eyo ensimu bakwatidde kkooti kkooti neewa order negamba onoomu mu extraditing kubanga extradition webeera for political grounds usually badigana usually naye obanga waziwa omusango ddala tukambe watemula omuntu oba walina emisango gyewazi kale nemuzzeeyo muvunaanire kyabesigye kiryali tekyabaddewo ekyo kyabaddewo kkooti yatudde Kenya negamba tekyabaddewo okuja nga tetumanyi naye tekyabaddewo kubanga kiba kyaliwo lwa mukaaga olwaliro nga lwakubiri ne mukyala we engeri gye yayogeddemu mutegeera ye singa kyabadde kya kkooti ndowooza kyandibadde kitegeerekeka ogamba katono bamuleete mu kkooti nga ne balooya be tewali nga n'abamuyimbira tewali omwangu obwakozeseddwa ani yakwasizza Besigye ono waliwo ebibuuzo ani yakwasizza majegeri ge gazudde gamukwasa agenda oba intelligence bagamba wakyaliwo ko abantu balina ebibuuzo bye bakyebuuza twetaaga nti naye musango gwo gutandise katulowooze nti wetunatuukira nga bbiri ebintu ebisinga nga tumaliriza Kyeyunaawe wennyini tugambye Besigye musajja alwanyi kyakuyiga kyolowooza abali ku ludda oluvuganya kye bali bayigira ku Besigye sijja kubuuza mulala kyakulanyi ki kye yali badayigira ku Besigye mu mbeera eno ekyo ebyokuyiga ku Besigye bingi Besigye musajja tava mu lutalo ekyo kyekisooka nti tava mu lutalo ate Besigye nze kemwetegererezaamu ng'owamawulire kwasinga siyinza kugamba nti nno Besigye muki mumanyi ng'omuntu nti nina ebintu bingi naye ng'owamawulire gwenfolowinga ye muntu atagenda kuva mu lutalo ye muntu atagenda kumatizibwa nsonga ate tagenda kugulirirwa mangu nnyo nti omugyewo oba waliwo sente esobola okumugula amangu nnyo so aluddewo era alina bingi nnyo byataddewo era nze ng'omuntu mwegomba mukka ekyo ekyobutapowa ekyobutava ku mulamwa ne bw'aba asigadde bwomu Dirisa maliriza naawe Besigye abadde balowooza nti yapondooka tabakubye challenge ate kati of course Besigye si yaleese eno embeera kubanga naye bamukutte bukwaso kubanga tusagamba nno Besigye yayagadde okulya obutaala neyekoledde ebintu of course kimuyambye nga ye kubanga nupe badde n'engeri gyesaanikiddemu FDC okutwaliza wamu ne oba PFF ate Besigye abadde amaze ebbanga ddene nnyo nga tasaanikira ku mawulire of course kimuyamba ng'omuntu naye ate mulina okukimanya nno Besigye yavaayo n'agamba nti tagenda kuddamu kwesimbawo obukulembeze tagenda kuddawo kyakyogera yagamba ko ngenda kulekeraawo okulwana yagamba okwesimbawo ku bukulembeze naye yagamba ye agenda kusigala
mukaweefube k'okulaba nga baleeta enkyuka yo kaweefube agenda kusigala ng'abayingiramu agenda kwegatana bonna abaagala okuleeta ki enkyukakyuka olwotala agenda kusigalamu naye nootala okumugamba nti agende ku ballot paper yakyogedde emirundi 3 katusuubire nno kino ekibaddewo tekigenda mujjusa naye abantu bakyuse endowooza tebekyesibako nnyo ekyo nekutusa naye nolabira nga abantu bagamba jangu naye ne Besigye enkyuka yeesimbyewo emirundi byali bimutamye okwesimbawo tekukomanga ate nekyokubiri Besigye y'omu ku abo ababadde bakulemera nga bagamba tosobola kwesimba ne Museveni nga Museveni ali kalulu n'owangwangula ne balangirira gwe kyonna kyakimanyi kakati ate Museveni lwaki omulwanyisa nga akyayagala nati akimanyi tosobola kwesimba ku Museveni era aludde ebbanga ng'akiddiŋŋana abantu abo ne bamukuuma nagamba n'ogenda kalulu nga Museveni candidate nga nawe kiraba nga kyategeeza mu kyo nti nno mu butuufu n'obwoba owangudde mu butuufu ng'owangudde ng'abantu bakwadde obululu ate tobasobola kukola ki kulangirira kyova ekyo ekimu ekyamalamu abaki era n'agamba leka tufune ekkubo eddala kale tetujja kusukka waawo mwebale nnyo abalabi ba Beg TV media mugende musome amawulire agasinga okubeera ku mulembe begmedia.com tujja kuba tubategeezerera inagenda maaso ku nsonga ya Dr. Kano Kizza Besigye osanga n'abalala